tulabe mukulu Semakula ali wali Mengo abuuza nti ali mu lugendo atambuddeko ina watuuse ayimiriddeko okusaala esswala naye asanze bo batuuze basala bbooli kati ye akkirizibwa okusalako naye kati asalako atyawo asanze basala dhuhuri akoze atya asaleko ebbirize amale akola atya bw'aba mutambuze n'asanga abantu abasaala kirungi asaale nabo jjama lwaki kirungi asaale nabo jjama kubanga salatul jamaa afdal min salatil fardh esinga eswala y'omuntu akoze ki asadde obwomu ب27 daraja okujjako emizikiti naam egyategekerwa abantu bonna ng'egy'okubisaawe tegirina imaamu egitalina imaamu mathala abantu bajja ne basaala ne bagenda gye bagenda aka ku bisaawe we gubeera ogwo bw'oba otidde tebayinza okuleka mu lugendo lw'olimu bw'oba bw'olitambula nabo oba emmotoka oba ennyonyi olwo osobola okukola ki okusaala eyo okusaala wekka naye ekitali ekyo saala nejjama mujjama ekirala omutambuze bw'aba awulira okwazina era naye kimukakatako akole ki ayimirire agenda asaale jama ekirala omuntu buli lwabeera ne munne kimukakatako asaale ne munne nga nabbi bwe yagamba naam bali nti bwe mba mutambudde fa adhina wa aqima mwazine muyimirizeeyo esswala lya ummakuma ahadukuma omu akole ki abakulembere kitegeeza ki nti omuntu mu kifo wabeera ng'asobolera okusaala lyamu ejjama akikole takkirizibwa kugireka si lwa lugendo si lwaki ekyo abasiraamu balina okukola ki okikimanya ekyokubiri bw'ogenda mu muzikiti nga basaala ne bw'oba wasadde kasita oguyingiramu ne bakimanga mwoli olina okusaala nabo takullaka naafila gyosadde neyokubiri ejja kubeera ki sunna togaa nti anze swallaitu fala osalli asadde si kasita oyingira mu muzikiti ne bakimanga mwoli olwo olina kusaala nabanno ekyo kyonna kikulaga nti abantu esswala ya fardha asulu kugisaala ki mujjama era ejjama tekuvaako illa inda al ajis bilkulliya olemereddwa ddala olemereddwa oba nabbi teyagirekaayo ng'ali mu lutalo allah wabula yasigala abasajja olujjuddemu obunkenke kati oli agamba ati nza mu mbeera bwe nti sijja kukola ki sijja kugisaala abagaana okudda mu jama tebagigaana lwakuba obutadda mu jama esunna ng'abamu abataategeera masala ago bwe bakitwala wabula punishment kibonerezo nti ono katumbonereze aleme kkeerewa oluddako akeere oluddako akole ki naye buli wamanya nti tujja kudda wali tukole yaffe tusaale yaffe bamuwa bukibonerezo naye nga al aslu alina kusaala muki mu jamaa kati era bw'atagisaala ng'abadde agisobola afuna ki afuna omusango kati bw'osanga nga oli mutambuze n'osanga abasaala nga batuuze naam aktharu ahli lilm abamanyi abasinga obungi bagamba nti la budda an tutimma olina kukola ki kujjuza babuuza ibn abbas lwaki bwe tusaala fekka tusaala bbiri bwe tusaalira emabega wa imaamu ati imaamu natujjuza n'agamba tilka sunna eyo sunna ya nabbi muhammadi sallallahu alayhi wasallam tariqatuhu kyekyo yayigiriza enkola bw'otusaalira emabega waki wa imaamu olina kukola ki kujjuza athram muhammad bin ahmad bin hani
n'abuuza Imaamu Ahmad nti bwe nsalira emabega w'omutuuze nzijuza, n'aga nti ye sawa omusanze ku ntandikwa ya swala au fi akhiriha, oba omusanze ku nkomerero y'esswala. Ne bw'oba omusanze mu tahiyaatu tosaala bbiri, bw'eba dhuhuri ne bw'oba omusanzeeko bbiri. Toga nti nze engeri gye ndi omutambuze kansoole salaamu kankomaawo, olina okujjuza. Nnya bw'otagijjuza oba esswala yo eba efudde, kubanga nabbi ekyo kye yayigiriza nti bw'osaalira emabega w'omutuuze beera ng'okola ki? Gujjuza. Beera ng'ojjuza.